Nabirye abadde so desperate. Badde nga mukubira essimu almost after 3 days. Nenjogera nabo. Nembagamba zeke nyine ennaku nga 3 eziyise emabega nabakubira essimu. Nembagamba I'm coming on Sunday, this Sunday. Dr. Maka yani oyo. Yayimiridde mu America n'agamba n'akuba essimu e Kampala. Mbwagenda kumujjanjaba under which grounds? Nabirye ekigwe bafulumye Uganda nga tena na passport. Tena na ndaga muntu. Why okiriza otyo omwana oyo okufuluma boda nga talina ndaga muntu. Nga ne family tetegedde. Wasabye omwana ayitire eyiganga. Abantu ba mukyalo tebamanyi kiddako. Why could you accept that guy? Why nedda olimba? Olimba nga bw'okiwulira. Yazidi ekyokoze kikyamu. Gukubidde essimu Yazidi nga byoziramu tobitegeera. Omuntu asinzira gy'asinzire n'akuba essimu. Oyo omwana abadde fragile nnyo. Abali b'ebisiyaga badde bamutunuulidde. Buli omu ng'amutunuulidde. Dr. Smith Dr. Maka yamukubira essimu okusira ku mwe gy'eva okulaba. N'amugamba nti ye alina ebitongole byakola nabyo ng'agamba Nabirye. Okitegeera. N'amala n'amugamba nti yayina dokita omulala ewa. Alina dokita omulala egundi e Kenya. Simanya dokita Mbaziira. Lwaki abatutte Nabirye tebayingidde? Lwaki tebayingidde mu Uganda? Lwaki Nabirye yalinye boda n'afuluma? Why okiriza otyo omwana oyo okufuluma boda nga tana na ndaga muntu? Obedde okola interview ng'osindika busindisi ng'oli mu kuseka. Why? Omwana abandi singa afuna obuzibu. What will tell this country? Sagala ku blaming, sagala kusa mu mbozi no. Singa afulumye nga tana gwagambye. But no, why you knew? Kuba gwokoze interview esembiyo ku mwana oyo. No kirizo mwana afuluma. Oyo mwana talina de passport. Imbu passport bagenda gikolera Kenya. Passport yawa eye Uganda. Gye bakolere Kenya. Soko kube kusimya Edward. Kikube ho jimpe wano. Man, this is hooliganism of the players order. Oyo mwana bwafuna obuzibu tugenda gamba ky'abantu. Banange no internet is not all about views. Sikufuna views. Jebaleko Edward. Kale sebo. Odi otya? Yandi sebo. Obulambo gamba ki? Oyana sebo. Kakati nyirabe jagala okwogeraganyako naawe. Yes sebo. Edward. Nkuya sebo. Edward obadde ng'otambula ne Nabirye. Wandi? Obadde ng'otambula ne Nabirye. Yes sebo. Babulira atuulire njagala obulira abantu gwani amanyago. Nze wako Edward sebo. Wako Edward. Yes sebo. Obadde nga otambula goba dola birya Nabirye. Sibwe kiri? Yes sebo. Era we najjewo gwe wansuza. Yes sebo. Ani ayifulumiza Nabirye okumuyingiza Kenya. Byatandise bitya? Sebo mukaba wange ensonga zaaliwo abalala akubiri sebo. Nefuna akasimu kagamba ntwale Nabirye Kenya. Mambasa. Ani yakubye esimu eyo? Yakubye esimu yagambye ali Rwanda. Mpulira. Yangambye ali Rwanda n'abeze emitwalo 33 ati ntwale Nabirye Kenya n'agamba ati ajja kupa namba yongera okutambula ku ng'agenda Kenya. So byatuusaawo nendaba nga tibisobole. Kuba yangambye ati oba otambula nsooke n'ensonga eby'abannamawulire nzeke okubabulira ensonga zino
genda ku mutego ga Yesu twese ndivueko tutambule ng'abantu. Esimu yagikubidde ddi? Esimu yako wala lwakubiri ssebo. Nakubira ddi essimu? Nasembadde okwogera naawe. Lwaki tewaŋŋamba? Sakubira essimu ku Lwokusatu Edward. Edward lwaki tewaŋŋamba? Kiyinza omuntu yakugamba nti ngenda kujja ku Sande. Nabirye abayi talina ssimu. Edward gwe obadde olina essimu ya Nabirye nga gw'ogikwata. Omuntu yakusindikidde essimu era yakusindikidde ssente amannya ge yabadde ani? Sebo amanya gali ku simu nja kukisinga ku ndabe alina balita sebo. Njagala bamwita lubuubu sebo. Yakugambye ali Rwanda? Yagambye mbali Rwanda sebo. Njagala onnyinyonnyole pulogulaamu ya Nabirye. Aha. Naye wakubira ku ono ow'essimu ono Weiganga. Oweiganga ki? Wayi. Aha. Eyaba pulogulaamu eyo sebo. Ani yakwa pulogulaamu? Wayi. Ye yakwa pulogulaamu? N'agamba nti olija yakubye essimu ng'ava Rwanda. Ayala kumitinga ku Nabirye. Owulira? Ye ssebo. Ndabati alagenda tukubira essimu n'amuga namba yange n'akuba essimu twogerako naye n'asooka n'abuuza Nabirye ati yagendaku mu siiti egyogenda okuwuliramu emirembe ssebo. Mpulira. Nabirye n'amugamba njagala mu Amerika. Sibaga wikinga emu juzi n'aleka asiika akasente emitwalo 33 n'agamba amutwala Kenya wano okumpi wano. Njagala kubuuza ekibuuzo ekirala. Olina woŋŋambidde nti babaganye okulaba bannamawulire. Ani yabaganye okuganira bannamawulire? Yasindisa akasente lubulu yangambye ebyamawulire yakubiraba oba kumawulire nga tyogerera ku mawulire oba ku mitabo gy'ensi yonna tukole ebyaffe ng'abantu. So nange nenekengeramu nengamba nange nti kikijja tambulira mu nsi nga kitangaza nga buli muntu atulaba. Owulira akantu ako? Mpulira. So era okiika kubinaani waliwo esimu tugamba munnange ono agenda kugenda naye alina okujja kugira olusokola olabe kyokola. Kambuuza ekibuuzo. Nabirye bwe yabadde ava ewaka yasiibudde ani? Kati Nabirye nze muteeseeko Muganda we omukulu. Namugambye geno kubulira maama we ntaka yanagaana. Nze negenda waabwe nengamba Muganda we omukulu nenkwata akasente nenkamu nengamba nti owaayo ebya Nabirye mubuddemu olw'ensonga teri amanyi agenda. So aba abuze muyinza okunegemera muti nze ndi musawa kinasi nti oba namutunze oba namusazeeko omutwe. Nina kyenziramu okubuuza. Nenkwata akasente. Nabirye wamugambye akubire maama we n'akola atya? N'agaana. Baganda bate? Nemugamba buli kitaawe n'agaana. Kati nembulira mukulu we Faizo nembulira mukulu we Bomaashi nenkwata akasente ako nengakwata Bomaashi nengamba nti Bomaashi sente zino ziizo za Muganda w'omutwala oba tomutwala byaba Nabirye bivuddemu. Ekiro omusaala w'essaawa nga 3 namwadde ensimu zonna ziba nezibakwansa ntigwe byalagwe mubitegeeza aba abuze timwombuuza nebaka ebyona bivuddemu ssebo kubanga mukyemugamba agaana aliko byazigulya tibaga ati agenda kodi Kenya ati avaawo kodi agende ensi bagiyise batya kasa sesigala nga nze ogende kata ng'ate nze n'ebiso byange kati nina kyembuuzaamu. Nabirye avuddewo ssaawa mmeka ewaka? Bw'avuddewo ssaawa 5 agenze ewa era agenze n'ani? N'agenda Iganga wayiwayi.
Avudde waka n'agende wani? Wayi iganga. Wayi abadde akimanyiko ni Nabirye agende Kenya. Namukubira mu kiro sebo. Ne mumugamba ki? Netumubuulira nti Nabirye agenda Kenya bamwezera simu natoka asooka ayitire alumali alyoka agende. Asooka ayitire wuwe eyiganga alyoka agende. Sebo. Nabirye wayi wanzula kikoze sebo. Obadde ogamba otya na wayi yakoze atya? Kati wayi batuusewe nga nalikola ku byakoze n'engumu nange ku bisi n'agamba ati abasiibuzi bagenze. Kati obukumulubuzi ebisana n'okuga wayi n'omubuuza ati wayi. Omwana gy'agenze abantu bategera n'agamba ati abantu abo sibamanyi naye nabankubira esimu nabaga nambayo. Wayi yakugambye nti yoga olindeko katono tugende mpola. Wayi yagambye nti abantu abamanyi tabamanyi. Tabamanyi sebo. Bamukola batya? Bamukubira esimu nga baagala kulaba ku Nabirye yateeka omutima kola gyesi yonna. So n'alaga namba yange ne batukubira esimu n'agamba ati ali Rwanda. Abaagala omutwala nga gye basinzirira. Sebu ng'asinzira Rwanda era n'amagitaka ku Rwanda. Okimanyi Sebu? Iye. Kati okuwaawo yalusoma ekinamba anateeka akaseddaku ng'asinzira Nabirye ngeri ku Rwanda kasana ndyotundala amanya amatufu agasindika esente bagaisaandiko nikoze. Kodululwa. Wafunye? Nkufuna. So kati yaguye n'atugana namba yekenyi gy'agenda. Mpulira. Nzolama yeke n'agamba nekasooka akumeko esimu eriko gye Canada. Ekata. Iye. Gyatuwulira ekifaayo. Tunakwenda kulamba n'akumala n'akugesimu n'agamba ati muje. Nze n'agamba ati muziki agenda Kenya nze n'ebyenkola ebingi. Babadde baagala goba ogende Kenya? Baagala ng'ali Nabirye Kenya. N'ogaana? Namuteseka Muganda kati Muganda agambye amukomiza busi ya Kenya. Agenze nani? Muganda ye mukulu we. Bamuyita ani? Mukulu we mbadde omwali n'abakise n'amubanga n'amugadde enkodi bamuyise. Muganda nyina nimbuze kuba Muganda wange. Yagenze naye? Naye ate tamutuusizza nyini amukomiza busi ya Kenya sebo. Muganda wa Nabirye gwagenze naye tamuyingiza Kenya amukomeza busiya. Amukomeza busiya sebo. Kati watuuka busiya awo ne bamuteeka mu baasi ne bakuba esimu eri. Balamugamba ati agende n'agenda ebyonyi mu kibuga ebyonyi ku paaka yabagenda okumusanga nga boogana wa baasi. Nabirye bw'asaze booda bw'atuuse busiya ne bamuwa baasi. Emutwale Nairobi. Emuteke mu paaka. Gye bagenda omujja. Nkufuna. Yesebo. Nabirye omukubiddeko? Esimu yayitamu? Esimu ngifuna Engeri isimu kuba aguza esimu mpya n'enkaze bagamba ati n'enamba si eyiseemu. Osobola okuba ku namba ye? Sebo njakuba ng'otoddeko njagikuwa sebo. Tosobola kugikebera kati awo n'oginsomera? Obukodyo sibulina okukwata asoma nsingi nnyo sebo. Nkuwa eddakiika mmeka nzire mukkubire? Mpa dakiika nga 2 zokka sebo. Nga 2? Sebo. Kati njagala mu dakiika nga 2 ngenda kuddamu mukkubire. Ompe ku namba ya Nabirye. Kale sebo.